إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيبتي ومنا bakadde nga bali y'omu gyali abeekuumira ku Dawa TV nga tusinziirako ne tusomesa emisomo n'okubajjukiza ebikulu ebiri mu busiraamu ebyafaayo ng'ebyafaayo mu ddiini yaffe kikulu nnyo era kumpi 75% ejjudde tarehe mu Quran ate nga 20 yonna ejjudde sharia ate nga percentage esigaddeyo 5 mwe mujjudde aqida n'olwekyo bannange kya mugaso okubeera nga always twesomesa ne tubuka ku byafaayo ebyabakulembera. Ebbanga litambudde tutambula ne buno obulwadde obwatuumwa COVID-19 bangi Allah bageredde ne bafa ate era Allah bangi bageredde ne bakyasurvivinze bakyaliwo. Tusaba Allah mwongere okusurvivinga n'okubeerawo era atwazika obulamu paka bwatuusizza mu buno obudde nga tukyakwatagana. Tumusaba Allah Eid ejja mu maaso awo mu mwezi we tugenda okuyingira ogwa Dhul Hajj atuweemu asaada obulungi, atuweemu emirembe, atusaasire, atusonyiwe. Sigenda kwogera ku bibadde mu nsi muno bibaddewo, wabula tugenda kwejjukanyaayo katono ku kyafaayo omuntu kyasaanye okuteekako amagezi ekya omu ku bannabbi ba Allah abaali enkumu liitu ennabbi wa 20 ayitibwa Yunusa oba Yunusu ibn Matta. Mu aya ezimba muyita Yunusa oba Yunusu, oyo nno bambi yali mubaka era ye mubaka yekka mu bannabbi ba Allah ayogerwako nti yakola ddiiru n'etooza amakulu mu njogera kati eyo bweriwo bwete bwegamba, naye Allah yamutuma nga kyamutumye ku mission kowola abantu kuyingira busiraamu. Abantu b'ekitundu kye ne baanukula ne bayingira obusiraamu baitan wa baita, nju ku nju. N'olwekyo ye nnabbi ayitibwa Yunus. So nga bannabbi abamu wama amana maahu illa kalila, nabbi Lut tebamukkiriza okuggyako 2, bannabbi abalala tebaafunayo, bannabbi abalala baalwanyisibwa bakanyizibwa, ne Yunus Allah n'amusaasira n'akola omulimu n'agutuusa. Nabbi Yunus yatumwa mu nsi ya Iraq mu kibuga gye yatumwa oba ku kyalo baakiyitanga Nainuwa, nakati kyali mu Iraq, ng'atumiddwa ategeeze abantu bakkirize Allah. Abantu bwe batuukamu, abantu bamutunuuliranga ne bamulaba ne bamujeeja nga emyaka gye ne byayogera nga tebiyingira mu bwongo. Bannange okukkiriza Allah naddala bano abaakulembera nga kinene, Allah omusanzeewa, mwayogedde mutya? Lwaki yatumye ggwe? Wasomera wa? Oyizitowa ki? Bagamba n'ogamba lwe Bani Israel ti maali hadha nabbi, ono nabbi waawa yaakulu taam, aliwa n'emmere gye tulya, wayamshi fil aswaaki, ne mu butale agenda. Lawla unzila alayka malaka, singa atumye malayika. Ate abalala baga nti era ditula kyannaku era jahiliya mbi n'obutamanya bubi okusanga omuntu olwaliro nga yeeyita nabbi, ti nabbi gundi. Nabbi tebakitegeera makulu gaakyo, si kyekintu ky'okwepaatiikako oba mubaka ate nga walangibwa ababaka banno nti ogenda kujja. Naye
ow'ekitiibwa Nabbi Yunus bwe yajja abantu kyabazitoowerera. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yogera ne basahaba baga nti antum ashab, mwe muli bakwano bange. Naye waliwo abagenda okujja tebandabyeko ng'agamba ggwe mpuliriza nange bagenda kunzikiriza kigenda kuba kyamagero. N'agamba nti abasajja batandabyeko bagenda kunzikiriza. Naye mwe abandabyeko n'abaga nti ma da'awtu ahada ila al-islaama illa kanat lahu kabwa, saabakola kujja eri ddiini busiraamu wabula mwannwanyisanga. Bannange ffe tulina ekyamagero, tulina ekyenkizo, twakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tetumulwanyisizza, tetumugenze Badiri, tetumukubye mayinja, tetumuvumye. Naye agamba nti mwenna mwannwanyisanga illa Abi Bakari, okuggyako Bakari. Bwe namugamba nti ntumiddwa yagamba nti ashhadu annaka rasulillah. Naffe ab'omulembe guno ye bajjamaa tukoze kinene okukkiriza oyo nga si wa ggwanga lyaffe Nabbi Muhammad. Ne tumukkiriza nga si wa kika kyaffe, si wa lulyo lwaffe, ne tumukkiriza ne tuyingira mu aya eganja alladhina yu'minuna bilghaibi, abakkiriza ebinene ebitasoboka kukkiriza. Kakati Nabbi Yunus bajjamaa enabbi yali atwogerako ffe ab'omulembe guno kebadde njagala okugjayo, yatuyita baganda be n'agamba nti mwe muli bakwano bange, agamba nti antum ashab, mwe muli bakwano bange mmwe abampulira kati, naye bali bagenda kubeera baganda bange era bagenda kuyingira ejjana. Yassako na kano ti omuntu yenna mubali alikolayo akantu katini bwe kati nga kalimu n'akakola ku lwa Allah agenda kufunanga ebirungi 50 ebisinga mu mmwe. N'olwekyo bajjama teweegayalirira. Ekisooka okukkiriza obusiraamu wakola nnyo, okukwata Nabbi bye yagamba n'obiteeka mu nkola nagwo omulimu wakolera ddala. Ate bw'ojja n'osaana ekiyitirira n'ogattako n'ebirala, saba gy'oli yonna mu busiraamu bwo onywere era weesuneko ogende nti alhamdulillah wenkutte weewo, kubanga oli muganda wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Yunus yatuma abantu be Nainuwa, bwe baamulaba bamugamba nti Yunus ffe enkola yaffe ogimanyi nti ye ebika byogera mulimu Katonda, communication gye mwagijje. Kabaka yatusinga mu tekinologi, ayinza okumanya ebyewala. Genda eri kabaka waffe bw'alikkiriza by'oyogera ffe nga tukukkiriza nti Nabbi wa Katonda. Yunus kyava alaba nga solution kutuukira kabaka. Naye Yunus wagenda eri kabaka amutegeeze nti Katonda yamutumye, kabaka naye yakaluubirirwa okutegeera Yunus. Namugamba Yunus kankuddemu bwe nti kanjogere bwe nti kabaka obayo mukulembeze. Namugamba Yunus bwe sikkiriza Katonda wo kiki ekiddako? Wallahi abakulembeze baba n'amalala. Abakulembeze bw'amala okubukala bw'ati ku bantu alina buno bubitwana abakutte emmundu, abakutte buli kimu, alaba nga yenna ali mu bbanga, alagira bamutte, yasumulula, yeyeegayirirwa. La ilaha illallah. Kiba kizibu omukulembeze okuluŋŋama. Era bonna abeeyali nga mukulembeze nkale nga mukulembeze wa busiraamu naddala bano abaasooka era nga muli owulira nga amalala mwegali. Kigambo bukulembeze kikulu bajjama, kikujja ku ddiini. Naye abakulembeze bali yamugamba nti hey Yunus, kakati bwe ŋŋaana okukkiriza Katonda wo ki ekiddako? Ka Yunus n'amugamba nti Katonda waffe abonereza, naye bw'anaakubonereza tojja kyagala. Tyehe bwe ŋŋaana n'ambonereza nti ye, n'agamba njankyerabirako ddala ekyo nga mbonereza. Ki ekiddirira? N'agamba nti ennaku 3 bw'onoogaana omukkiriza n'abantu bo mwenna agenda babonereza. Yunus kabaka n'amugamba nti ensonga yange ogimanyi nagisaawo etteekawo eriri. Man kaala shay'a, yenna ayogera ekigambo kyonna kyayogedde falam akun lahu bayyina, n'ataba na bulunnyonnyovu ku kyayogedde, tumutta. Yunusu bwe naaba sibonerezeddwa ngenda kutta nze n'abantu bange. Eyali ndagaano Yunus naye yalubulira. Yunus bwe yabulira yatandika okubirowoozaamu nga kabaka alinda ekibonerezo. Olunaku olwasooka Yunus n'adda ebbali w'ekibuga alinda ekibonerezo okuva ewa Allah. Omusajja yagaanye yajeemye, tewaliwo ekibonerezo. N'alinda ekibonerezo ekyokubiri nga tekijja omunaku olwokubiri. Olunaku olwokusatu nga luziba, Yunus ali kasozi alengera ekikompolo ekinava eri Allah. Ekibonerezo baabali awo olwokusatu kabaka n'akuŋŋaanya abantu be mu lubiri, abaana, abakazi, abato
n'agamba mujje n'ebisolo ebirundibwa kapa, enkoko, mbuzi, nte, byonna eŋŋamya muzete mu lubiri. Ne bakuŋŋaanya ebisolo byabwe ne bajja mu lubiri. Kabaka n'awanika emikono n'agamba nti rabbana, ayi Allah wange, mazima twatumwamu ku mulembe guno nabbi ayitibwa Yunus naye atudduseeko. Ayi Allah, nkusaba obuzibu bwonna ekibadde ekibonerezo ekyaffe kisse ku nabbi Yunus. La ilaha illallah. Allah yanukula edduwa eyo mu butereevu. Yunus nga takimanyi. Yunus agenda okulindako olunaku olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, n'agamba nti kabaka yaŋŋambye nti watabeerawo kalaga konna, nze ngenda okufa. Abasajja tebalimba abo. Yunus n'apyaka kubayita okudduka. Yunus n'agenda yaddukira Palestine ng'ava Iraq. Naye bwadduka yagenda ku mwalo guyitibwa ogw'Eyafa, nakati weeguli mwalo gwadda. Bw'atuuka awo nga agenda yeyongereyo mu nsi endala, agenda asala amagezi gy'anaawangaalira, n'atuuka ku lyato. Amaato ssente talina, ttende tewali, tendeterere abalina omutwala. Yunus we yeewombeeka n'abeegayirira ne bakkiriza. Naye mu kumutwala baali bamutwala ali mu lyato, bamutuuza mu lukuubo. Ogwato ne gutambula, enjala emuluma, yenna emmwe gisiiwuuse, agenda eryato bwe lyetuuka wakati ne liyimirira. Agajjanga ne gayitawo ne gagenda, ne gakomawo ne gagenda, nga eno liri wakati. Paka ebaatunuulira bakanika bakebedde eryato bakoze batya nga tewali kiriganya okutambula olw'ensonga endala. Bagenda okulaba nga lyokuzunga nso okuzunga nga lyagala gwa kigo. Paka abaalimu bagamba nti no tekisoboka. Wandibaawo ekikyamu mu lyato muno. Ne bagamba tuyite abali mu lyato. Ne bakuŋŋaanyiza mu kikuubo kimu eky'eryato ne bagamba nti ku mwenna kuliko alina obuzibu. Naye obuzibu ani abulina ku mwembi? Kwaliwo alina obuzibu. Bakebera mu bantu, banyi mulaba otunoba oti abantu, nomanto ono enjala emuluma, ono bwavu, ono kino, ono kino, ono alina stress. Naye batunuulira abasajja bajjamu, abasajja be bajjamu ne babalondamu. Yunus n'abaga temutawanya bantu ba bwereere, nze kennyini nze ndiko ekizibu. Katonda antumye ngenda kugenda nayinuwa, nziruseeyo, kati mbadde ngenda eno gye mulaga. Namugamba nti musajja wattu, mara sharra min, tetukulabaamu kabi. Gw'oli muntu muwombeefu, tukula oli musajja oli sajja gento. N'abaga nti nze. Paka ebagamba nti ffe enkola yaffe wano, ffe tutegedde kintu nukaasa mutukuba akalulu kaffe. Bajjeyo akalulu era mu byafaayo mwekali, naye ngenda kuggyayo kano akange nako kaali kalulu. Nga baga nti kanneemu kanabbiri, nga bonna basimbi layini, kafumba mwanyi kattakonkome malangajja kanakwale tetete terita. 10 nga ligwa ku Yunus, nga bagati sabagambi, nga bagatuddamu, nga bagiye obuntu bwabwe, nga bayiwa ku ttaka kanneemu kanabbi tetete, era kagwa ku Yunus. Ogwokusatu ne kamugwako, n'abagambye dda. Yunus yalina okukola ng'adda ku lugogo lw'eryato waggulu, nga bagasala mufune kibi, nze ngenda okwesuula mu mazzi. Yunus nga yeeyambula era engoye bwe yaziggyaamu ng'ali kumpi n'akawalaza k'eryato, n'atema dayivu, naye aba agenda ogitema. Allah n'alagira ekyennyanja for example kijje ebwayise, naye nga kiva Busega, naye ng'akiwadde mission nti waliwo avaamu kati. Njagala omuleme mulya kubanga si mmere si kyakulya kyo, otereke mutereki. Bajjama Allah alina khalqan oba khalqin, ebitonde mu mazzi omwo wallahi biyitirivu. Mulitegeera ebitonde obunene bwabyo biri mu mazzi bwe muliba musomye ku kyafa kya Nabbi Sulaiman kama jaa fi bidaya wa nihaya, ng'ebakigaziya mu bidaya wa nihaya. Naye ekitonde ekyennyanja kyajja nga kinene ne kyasama, bano balaba Yunus kutema dayivu, ne amaaso ne gagobeera Yunusu gagenda okulaba yagwa mu kifu ky'ennyanja nga kimaze okutuuka kiva Busega kigudde bwayisi, kituuse bwayisi. Ennyanja erimu amakubo, erimu ebyalo, erimu ebibuga, erimu ebifo. Ekyennyanja Yunusu n'agwa mukama we kyamiramu emmira bbiri nga Yunusu ateredde munda.
Yunus ng'amaze ogwamu yali azirise. Kakati Yunus n'atuula mu busolo bw'ekyennyanja. Naye nabbi wa Allah ng'ali muli yalowooza nti kimaze omugaaya aweddewo. Naye Yunus bwe yamala okwenyenya mu bw'ati ng'amagumba ge gakyali steady, gakyali wamu, Yunus n'amanya nti ekyange simenyese nti ye. Yunus n'adda engulu naye ng'ali mu kizikiza. Bongera kuba tugamba nti ekyennyanja kiba kigenda kino ekimumize kituuka ekibuye, Allah n'asindika ekyokubiri ne kimira kino. Nakyo n'akigamba nti tereka ekyo, tereka oyo mu kamwako mu lubuto lwo, naye alina by'aterese gw'otereka. Nakyo ne kimumira. Awo ne batugambira fadakhala thalatha, n'ayingira ebisiikirize oba ebizikiza ebisatu. Athalatha dhulum awo dhulumaati, ebizikiza ebisatu. Abamanya bayongerako ne bagamba nti ebizikiza byali bina, nga bagamba nti ekyennyanja ekisooka kizikiza, ekyokubiri kizikiza, ne bagamba ekyokusatu kiki? Yunus yali mu mazzi nga mulimu enzikiza. Ne bagamba ekyokuna kallayiri mudhirimu, n'obudde bwazibanga ne bukola ekizikiza ekyokuna. Awo nno ne bagamba nti ebizikiza bina naye ala bagamba bisatu. Yunus amanyi bayawukana ebbanga lyamala mu lubuto lw'ekyennyanja, naye mwe yali ng'ali muli bwe yatudde engulu bw'ati ng'ali mu kizikiza, yatandikirawo Allah n'amuwuliza ensiriŋŋanyi ebyennyanja ebiri mu mazzi nga byonna byogera ku Allah, nga bigamba bitya? Buli kimu kirina kalaadi kekisoma kekireeta. Yunus kye yakola kye kiruwa? Naye yatandikirawo n'atandikawo akalaadi akagamba ti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum min adh-dhalimin. Nabbi akalaadi ako Yunus n'akatandika nga wasoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kala Uthman ibn Affan, Uthman sahaba wa Nabbi ibn Affan beereyogera yagamba nti teri muntu yenna, Nabbi yatugamba teri muntu yenna alaja nabi da'wat Yunus ibn Matta, n'okusaba kwa Yunus ibn Matta la ilaha illa anta ng'amulwadde okujjako nga Allah amusuusa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga n'agamba nti temugezaako ne munnenkanyankanya oba ne mugamba nti nze nsinga Yunus ewa Allah. Yunus munene, lwaki? Yakoowola Allah mu kifo kye sigenda kuyimirira mu kkoowoleramu Allah, alanga naye ali ala dhulumaati thalatha, mu bizikiza abamu bye bagamba nti byali bisatu. N'agamba la yalbagi almu'min, Nabbi n'aluganda tekigwana eri omusiraamu ogamba nti gundi naono yasinze kuwona ku kino. Naga Yunus mazima Allah yamulajanira. Yunus yali mu lubuto lw'ekyennyanja, ennaku bazaawukana, naye bottom line yagenda mu kyennyanja. Alabagamba zaali 9, alabagamba 3, alabagamba zaali nnaku 40 n'abeeramu, naye ng'ali muli ne kimwetolooza ebbanga lyamulamu. Naye Yunus ng'ali mu lubuto muli, ali mu kyennyanja akimutwala, malayika Allah yaziwuliza eddoboozi lya Yunus nga Yunus ali wansi mu mazzi. Naye malayika zonna nga ziwulira Yunus akaaba, ne zigamba nti Rabbi ayi Allah, rajulun salih, tuwulira omuddu omulongoofu, omuddu w'omulungi omukkiriza, tuwulira mu nsi taliimu, tumumagamaga ku nsi taliiko, naye tuwulira emirimu gye emirungi kikyeyongera okujja gy'oli. Ayi Allah, fe bamuwandiikako Yunus aluwa? Allah n'agamba malayika ze nti mmaze omukwata, ali mu lubuto lw'ekyennyanja, ali mu mazzi. Fadaa malayika ne ziraajanira Allah ti ayi Allah, to omuddu wo obadde muddu mulongoofu, talina taabu. Malayika ne zisaba Allah paka Allah ebbanga lyeyagala ne lituukirira, n'alagira ekyennyanja kino ekimize kitambule, n'akiwa n'aduleesi we kiraga ekumpi ne Nainuwa, kikanyuge Yunusu nga kimujja eno mu mazzi mwabadde, kimusembeze kumpi n'ewaabwe. Era bwe kyayasama, awo tekiniiki ngeri gye kyabuuka ne kikanyuga Yunusu eri, kino ne kivaamu. Kino ne kitambula ekyokubiri, ekyasooka omumira nakyo ne kyasama ne kiwanda Yunusu.
Yunusu bamuwanda mu lubuto lw'ekyennyanja wa huwa sakin nga Qur'ani weegamba nti fanabadnahu yafuluma mu lubuto oba bamuwanda mu kamwa k'ekyennyanja wa huwa sakin nga mulwadde. Obulwadde amanyi bagamba yali mulwadde ng'obulwadde bwalwadde okisookera ddala mukoowu, alina kantolooze, alimu olusujja, alimu amabwa. Lwaki? Kimufumbye ekyennyanja mu lubuto okumala ebbanga lyambaddeku. Naye ekirala nga baga nti obulwadde bwakizikiza, Yunusu n'agituuka ku lukalu nga yenna talina maanyi. Naye atuuka ku lukalu nga bamuwanze, yayimuka n'afuna engubaaguba, n'afuna otwanyiyanyi n'ayimuka atambule. Naye bwe yatambulanga bw'ati faka ala al-ardhi, n'agwa ku ttaka n'azirika. Naye bwe yazirika nga n'ayagala atambule n'addamu n'agwa. Yunusu nga mulwadde. Kati Yunusu bw'agwawo ng'azirise, Allah n'aleeta omuti. Yagaa nti fa ambatina, twamezesa shajara, omuti min yaqtin, naye ng'omuti ogwo twamezesa nsujju amakulu. Ekiryo kyavangayo kiti ekiryo ne kyala. Bwe kyayalanga, Yunusu ng'ali wansi, yeebase wansi w'ekiryo, omusana gutamwokya. Yunusu n'abeeraawo ebbanga lyabeerawo paka ensujju bwe zaamera ng'ali mu tulo. Era ndandika okubeera bwe yakula bwe yazuuka mu bw'ati n'alya ensujju. Awo nno bw'amala ozirya, Allah yali ateekateeka obwongo bwa Yunusu. Yunusu aleme kuddamu kwerabira gy'abadde. Yunusu ng'amaze okukirya atambudde ali awo, yambazibwa, yaweebwa malabithul janna, ebyambalo by'ejjana. Malayika yamuleeta ebyambalo n'abyambala. Oyo nno yali Nabbi owokubiri eyambazibwa ku ngoye ezaava mu jjana butereevu nga butwala bwa Nabbi Ayub, neyeweebwako engoye ez'omu jjana. Allah yali azoogerako yazitenda, yagaa nti aliyahum thiyabu thundusin khudhuru wastabraku wa khullu athawiya min fiddati wasakaahum rabbuhum sharaban tahura. Engoye z'omu jjana bajjama zikyuka kkala, mpitirivu obulungi, zibanga ez'ekiragala, eza bbulu, eza yero, eza buli ki, naye nga mpitirivu obulungi. Yonna ne Yunusu yazambala. Yunusu bw'ayambala ku lugoye aba atunulumagamaga bw'ati fa idha hiya shab, n'alengera omusajja oba omuvubuka ashat ng'alunda endiga oba embuzi. N'amugamba nti ya waladu, muvubuka gwe, anna Yunusa, nze bambita Yunusu, gw'ovaawa? N'amugamba nti nze gundi amannya baagaliise naye saagakutte mu mutwe. N'amuwa amannya ge, n'amugamba nti anajiita, nviira ku kaalo akavaako Nabbi Yunusu. Amakulu nva mu bantu ba Nabbi Yunusu. Yunusu yabagamba muvubuka nti ana Yunusa, nze Yunusa. Muvubuka n'amugamba tonnimba, toyinza kuba Yunusu. Ate nga Yunusu ensi yonna ekimanyi yafiira mu mazzi, yafa ekyennyanja ne kimumira. Naye nga Yunusu kimaze okwoyoleka nti afugize, omuvubuka yamugamba nti wange gwe hal bayina, olina ekiraga nti gwe Yunusu? Tinkirina. N'amugamba nti genda ogambe kabaka nti Yunusu mulabyeko. Inni ra'ayta Yunusa, ndabye ku Nabbi Yunusu. Kusaba bayin, obunyonyofu, obujulizi, bino ebiryo na zino ensujju, nalina ettaka lijja kwogera nti Yunusu abadde wano. Era oluvannyuma naye aba agenda nga lindako Yunusu, ogambe nti nettaka ligenda kwogera nti ye lyogeze. La ilaha illallah. Omuvubuka aba kya Yunusu agamba nti rabbi ttaka ggwe, nsaba Allah oyogere obe mujulizi naawe ekiryo. Aba ali awo ettaka fanataka al ardh, ensi neyogera neyemugaa tujja kuwa obujulizi ku lwa Allah nti gwe obadde ne Yunusu wano. Ekiryo kasa kyayogera, omuvubuka yaddayo n'agamba kabaka nti inni ndalanayi ku Yunusu. N'amugamba olina obujulizi. Kabaka n'ajja n'abasajja bonna ab'amaanyi ne baleeta omuvubuka. Abatuuka awo tebaasanga Yunusu, tebaamusangawo. Kabaka n'amugamba obujulizi buluwa? N'agamba nti ttaka ggwe yogera amazima, oba twabadde wano basatu, babiri nga nammwe muli. Ettaka ne lyogera ne ligamba nti muvubuka ggwe, Allah wabadde wano Yunusu.
kabaka n'atya n'abakungu ne batya. Kabaka n'ava ku bukulembeze n'agamba nti mwana gwe imaani gy'oliko esinga eyaffe, olaba ettaka lyogera naawe na zino ensujju, wallahi gwe tukulembera. Omuvubuka n'akwata obwakabaka yawumalako emyaka 40. Yunusu eno Mukama gye yali olw'okuba nti yali atya kabaka, Allah n'akimukolera, kabaka n'ava ku bwakabaka. Ono omuvubuka yasinkana Yunusu n'afuuka kabaka. Kati Allah kyava agamba nti wa arsalnaahu, twaddamu ne tuma Yunusu ila 100,000 eri abantu abawera ddala 10,000 au yazidun, oba basingawo. Ne tumutuma abantu bagenda nga Yunusu akomyewo, bonna ne basiraamuka. Era Allah yagamba nti singa waaliwo kariyatan, ekyalo oba ekyalo, amanat, ekyali kikkiriza Allah, ne Allah nakkiriza nti abantu bakkiriza, tewaaliwo bamukkiriza nti illa kauma Yunusa, okuggyako abantu ba Yunusu bwe baamala okumukkiriza, Allah yabaggyako ekibonerezo eky'okubakkakkanya n'abeeyagazaamu ke yabeeyagazaamu n'abawejjana. Abanyamba bagamba nti abantu b'omulembe gwa Nabbi Yunus be bokka Allah be yawejjana. Yunus ye nabbi waabiri mu omu, era Yunusu ayogerwako nti ye musajja eyakola daawa ebisanja 2 oba emirundi 2. Eyasooka n'adduka, bwe yakomawo ate abantu ne basiraamuka, era Allah agamba n'abeeyagazaamu n'abasanyuwa n'abaggyako ekibonerezo n'abawejjana. Oyo ne nabbi wa Allah ayitibwa Yunus. Sigenda mugendako kiwanvu kubanga lwe baagala okubuuza, atandise okuyingira mu mwezi twagala okubadde okwogerako n'ebiguliko. Oyo ne nabbi omu ku bannabbi yatumwa mu nsi ya Iraq. Bannabbi baali bangi, mulimu Allah bye yatubuulira, ate mulimu baataatubuulira nga bo tebaliiwo. Weekuumira nnyo ku mukutu guno okwongera okumanya ebikwatagana ku bannabbi ba Allah, ebikwatagana ku mbeera yonna. Nabbi Yunus aya mpitirivu ezimwogerako mu Quran ayitibwa Ibn Matta, mutabani wa Matayo. Yunus ayitibwa Swahibul Hut, eno libwanya balimuyita nannyini kubeera mu kyennyanja. Ekyo nno bajjama kyali kyamagero kinene nnyo, era Yunusu n'ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. So nga bambi ne bataabi be nayogerako omujjuuzi wano, waliwo abasajja abaatya Allah nabo nga tebenkanyika. Nawulirizaayo, nasomye ku musajja omu ayitibwa Abu Taqiya. Abu Taki yali musajja mutya Allah, naye olw'okukola bye yakola ng'akola ddaawa, kabaka yawulirira nga omusajja ddaawa esaasaanya ensi yonna yagikola. Kabaka n'agamba nti Abu Taki aluwa? Namugamba nti wuuno wano Abu Taki. Olunaku lumu kabaka aba atambula, namugamba nti wuuli omusajja oli Abu Taki wuuli. Kabaka n'agamba nti muyite. Kabaka n'atambula n'agenda gy'ali n'ebijolobero bye, ate kabaka nga musiraamu, yali amiru. Namugamba nti gwe Abu Taki nti ye, namugamba nti bali obusiraamu. Bw'amala omwebaza namugamba nti saba kyonna ky'oyagala, olina blanka check ky'osaba ngenda kikuwa. Abu Taki n'atunuulira kabaka nga qa'idu jaish fil quwwat al musallah, ng'amaanyi agalina buli kimu akirina. Namugamba nti kabaka, sebo byonna by'osobola, naye nze njagala ekintu kimu kyokka, njagala ompe jana. Jana gy'onsabye obadde kinawa Abu Taki, okimanyi gwe kennyini nze sisobola kugaba jjana, Allah jjana yagigaba. Naga tomalira biseera, ate kati watasobola kugaba jjana, ate nze jjana gye njagala. Namugamba sina kyenkwegombako. Kabaka n'akakasa oba amir, ate eri kabaka yali amir mu mulembe mu mwaka gugenda kuguyingira omwaka ogw'ebibiri Abasi ku mirembe gy'aba Ibrahim al-Mahdi. N'amugamba nti ejjana Allah yagigaba. N'agamba mukakasa nti wallahi ye mumanyi, ye mumanyi w'ensi eno. N'olwekyo abantu gye bali abatyanga Allah ne bayitirawo ddala, oba ne basukka ne babeerayo kye balina okubeera. Kati obeera walina kyabuuza, ebuuzo mbiraba bingi nnyo, tujja kwogerako katono ku ekyo
insha Allah tulabe ku oyo nno Nabbi Yunus era y'omu ku Nabbi gwagamba nti bajjama tweyigirize nnyo okusaba n'ensaba ya Nabbi Yunus egamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Eyo nno hadha da'wat Yunus okwekwali okusaba kwa Yunus ibn Matta. Bwabera wena kyabuuza falyatafaddal mashkura, asembere abuuze. Leero nkosiza obudakiika butono era nga nkigenderedde. Lwaki? Kubanga mbaddukako nnyo wano kasa mutandika okumbuuza mba nange nzirukako obudde bwa bugenzi. Ne ssebo moderator wa Dawa TV tumwebaza okubeera nga mutukyaza n'okubeera nga mutuusaako ebintu bino buli kanaku. Nammwe mbeebaza baganda bange abatava ku Dawa TV okugiwuliriza n'okubeera nga gye mwasalawo. Ate era mutusabire nnyo tujja gituusa ku ntikko tufune eddala okyano nga Dawa TV yennyini nga ye Dawa TV ffenna gye tusomako biizinillah. N'olwekyo tubeebaza mu mbeera ng'eyo. Mbeebaza mu mbeera ng'eyo. Amannya Muhammad Hamisi Mutumba ge mannya gaffe. N'olwekyo ssebo communicator oba modulator Sambaawo. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Seeka tukwebaza olw'obutakoowa okuba nti ojja okutusomesa ebyafaayo. Omuntu yenna atamanya byafaayo tasobola kumanya wa gy'alaga. Kibula Allah mu Qur'ani ebyafaayo yabiteekamu nga birina percentage nnene mu Qur'ani ey'ekiteewo. Twagambye nti ebyafaayo mu Busiraamu biri mu 75% mu Qur'ani. Ate sharia ge mateeka nga Allah aleeta etteeka n'alagira n'agaana byatwala 20%. Kati percentage emu esigadde eba ya 5%. Yerimu akida. Allahu akbar. Kati kyafaayo ne kibanga mu Qur'ani yonna al-Qasas ebyafaayo Allah yabiwa gaapu nnene olw'ensonga buli w'omanya gy'ova n'olaba gy'ovudde osobola okutegeera gy'olaga. Kibulaga nti mazima mu byafaayo la ibura mulimu ekikola ki ekyokwebuulira n'okuyiga. iyamsaskum karuhum fakad massa qaumun karuhum mithla. Ebyali bigudde ku bali abakulembera neno byatuukako. Bw'ebeera fitina eri mu Busiraamu Uganda n'eri basahaba bagirina. Ate ffe tuyinza okuba nga kye tulinako kitono. Naye ate bo kye balina ekyenjawulo kye batusinga. Bo baadiiringanga ne fitina ng'ate n'erimu bagirimanyi. Bayinanga bibiri. Naye ate ffe tudiringanga ne fitina tetulina irimu ku yo. Kibula tusaba Allah batukuumira abawalimu. Wallahi tetulina irimu ku yo olw'ensonga tukyayira ddala. Tusutuuka okusalawo nti gwe nkusazizaamu b'omujjana. Oyo n'agamba nti gwe oli wa muliro n'agenda ng'atema ab'omuliro kati n'omusanga nga balina kye bayita al-ifrad ne atafrid ne ifrad. Atafrid ategeera Obusiraamu n'ayita walina okukoma n'asukkuluma ayita ku walina okukoma. Be basajja be walabya ddala nga bakwata Nabbi ensobi ku mulembe. Nabbi abaagaba emaali ye Hunayn e Makka. Omusajja omu n'amugamba nti ya Muhammad ya Rasulullah idiru Muhammad wenkanyenkanye. Nabbi n'amugamba nti waihaka wakafa olumbe bwe mba senkanyankanyiza ani ayinza okwenkanyankanya okusinga nzombaka bwe mba nsenkanyankanyiza kumwana ayinza okwenkanyankanya. Lwaki? Nabbi n'abagamba Umar n'amugamba ya Rasulullah alka anadribunka oyo mukube mutika mutebutsi. Nabbi n'amugamba nti muleke ku mugongo gwe kugenda kuvaako abavubuka hadathul asnan avuuka obutonga bwa kamera amagego yakuluna min khairil bariya nga boogera ebigambo ebisinga okubeera ebirungi Qur'an sunna hadisi sunna naye nga yamurukuna min addiini ng'abavubuka boogera ebintu ebigambo mu ddiini kama yamuruku sahmu min ramiya nga basalawo nga boolaba akasaale bwe kanga okuva mu mutego gwako ng'asalawo gweli wa muliro gweli wa mujjana gw'otagala gw'okyalimu kino nga obaako sunna y'Obusiraamu gy'otakoze akwokya muliro. Ate bw'okolera akatono bwe kati ng'akukanyuka mujjana abo Nabbi tukengeriza nti bagenda kubaawo. Kati abasajja basahaba bwe baadiringanga ne fitina
basigala nga bakumanya fadhulu z'abannaabwe wadde gundi mu kino mukendeevu naye oyo musomesa wange wadde mu kino mukendeevu oyo yajugira bw'ati naye ffe tukirina wano musomesa we yakusomesa emyaka gyonna akendeddemu obukendeevu gwe bwolaba nti bukendeevu katono bwe kato n'omusaza mu busiraamu n'omugjamu n'omukanyuga eri. Saba Allah tusaasire era tukuumire abawalimu baffe olw'ensonga omubaka yagamba al ulamaau warithatul anbiya, abamanyi be basika b'abannabbi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Viewership y'amaanyi, tusaba musharinge era komenti zammwe nnyingi n'ebibuuzo byammwe weebiri mu bungi ddala. Naye seeka Nabbi Yunus ono yali musajja mukkiriza naye ki ekyamuddusa ku bantu be yeetegula ekibambulira? Yunus twayogedde nti ye kennyini abantu bamuluba buli ebigambo ne baga nti agwe Yunus kyali muvubuka muto Katonda bamusanzeewo okugamba twatwala erina mwansinkanyeko yalabyewo gwe bagenda omugaba ebigambo Yunus nebitamusanyusa namugamba nti kale tukuwa amagezi genda eri kabaka. Kabaka ayinza okuwulira ebisitole byebyo, genda eri kabaka. Kabaka bw'akkiriza ffe nga tusiramuka bamusindika wa kabaka. Yunus n'agenda eri omukulembeze n'annyonnyola omukulembeze amugamba nti kale byonna obinnyonnyodde naye bwe ŋŋaana Katonda omukkiriza ki ekimbeerako? Buzibu ki bwe nnaafuna? Kabaka Yunus n'amugamba nti ennaku ezi Allah agenda bazikiriza. Kabaka n'agamba nti awe njagala watanzikiriza nesifa gwofa tukole endagaano. Tukola endagaano. Kali Yunus kamwa kabi kekamuleta obuzibu. Teyali oda kuva wa Allah yennyini ekyogera nga ye Yunus. Era ennaku ezi nkola ya Katonda nga mufa nga mwena muzikirira. Ennaku zaayitawo 3 Yunus n'adduka n'agenda kati olw'okusatu tutuuse nga sabasaba oba ekikompola tekivudde wa Katonda. Kati Katonda nga tekivuddeyo kigenda kubazikiriza. Yunus era alina okufa. Yunus ekyamutegula n'okudduka kyekyo kuba ye kabaka yamanyi ennaku ze 3 ennaku zibadde zigenda kuggwayo nga leero. Kabaka n'ayita abantu be bonna n'agamba mulete embuzi n'ebitooke n'enkoko n'embwa n'ebuki n'obusolo bulundibwa tugende mu kisaawe. Ne bagenda mu kisaawe ne balajanira Allah nti Allah watumamu Nabbi Yunus. Yunus atudduseeko ayi Allah ekibonerezo ekibadde ekyaffe kisindikire Yunus. Ti wallah n'ajanukula ku lyato kwennyini era ekyaddira yali addukidde ku lyato yafunye obuzibu. N'olwekyo Yunus yali nabbi era bwe yali bagamba abamanyi nti bamutuma tanaweza myaka sinu nubuwa yatanaweza myaka 4 ng'alina ashudda gyebayita falamma balaga ashuddahum alina emyaka egy'obuvubuka yakayita 2-3 kati buuka omumanyi emyaka egyo ayogera mangu kyonna kyakyogera. N'oluvannyuma Yunus yenenyeza Allah n'amusonyiwa n'agamba nti nenziramu ne mutuma mission yokumeka wa arsalnahu ila 100,000 ne mutuma mu bantu bennyini abaweza mu 100,000 emitwalo 10 au yazidun oba abasingawo kwabo. Wallahu a'lam. Ennaku zino twesanze nga abawalimu bajja okusomesa oba okukola daawa bangi bagisuulawo ne bagenda mu busuubuzi babeera tebafaanaganye Nabbi Yunus. Nedda ekikulu kiri kimu oba tosobodde kukola Allah kyakagidde kukola. Ffe umma eno na Allah yatuwa option nga options yatuwa ffe tuba tusobodde kukola yagaa nti mumwe muveemu twaifa kabiina k'abantu bagende babasomere basoma bajje babategeeza abantu nga bakomyewo. Kati ffe tuwa option ya Allah tifena tulina okugenda tifena tukola daawa mulimu abalina okugenda okukola. Kati ffe abasigadde eno nga tukola ffe tulina okupika mbana abagenze ku daawa okubaako ku ssente mugende maaso kubateekamu omusaayi n'okumalira bannammwe. Yes, kati ffe ku kyalo okujjako abantu babiri ne bagenda basoma obwa sheekhe kimala
baba tumalidde bakomawo ne bajja ne batubuulira bibagize eki batumalira kati ate kyobanga yakifa ne jihadi za mirundi ebiri waliwo jihadi ainun balumbye abasiraamu ku kyalo wonna babatayiza buli kubasanga batamunte eyo jihadi aini fenna owamujaasi natali mujaasi omulwanyi tukwate bukwasi tulwane buli omu waali egyo bayita aini kifaaya balumbye abasiraamu bebwayise nti ye kati twilonde embulonzi abagira bagende balwana eyo sinsi yonna waliwo kifaaya ne aini nolwekyo okusoma daawa kifaaya bali baba bakoze babeera babamalidde. Nabbi Yunus yali nabbi bonnabbi obeera yali mubaka wa Allah? Nabbi Yunus yali nabbi ate era yali mubaka yatumwa. Abaka ne nabbi yatumwa eri abantu benainuwa. Ndowooza seka byebyo. Yazaala ku baana? Ekisooka kyennyini bannabbi abasinga obungi tebatera kunyonyola abaana baabwe kuba abaana tebayingidde mu basereebu. Sereebu yabadde nabbi yennyini bw'amala okubeera nabbi n'omwana we n'aba nabbi naye alina okwogerwako n'omuzzukulu naye ayogerwako nga Ibrahimu ayitibwa Al-Karim ibuni Karim ibuni Karim ibuni Karim. Ibrahimu wakitiibwa yazaala nabbi Ishaaka nga wakitiibwa, Ishaaka n'azaala nabbi Yakubu nga wakitiibwa, Yakubu n'azaala Yusufu nga wakitiibwa. Bannabbi bana bonna nga bannabbi. Ibrahimu ne famire tugyogerako. Kati Yusufu ono abakuzaalayo nabbi naye twalimuogeddeko naye boogera ku baki ku bakitiibwa baganda bakitiibwa. Ababuuza tubaagala nnyo tubeebaza tubaagala mubeere ku Daawa TV temukoowa kubeera nga tugira. Seeka nga tumaliriza Allah yagamba law kaana min al-musabbihin singa teyali mu baali batendereza Allah. Amakulu okutendereza kwe teyakutandikira mu kyennyanja. Yunus yali mukubadda nga ali mbatendereza. Tubanga omuntu ng'afa okufa kwo okulungi kulitamininga ennyanja yabadde nayo gyabadde awangala. Law kaana min al-musabbihin singa teyali mu basaba Allah lubereberye yali badde mu kyennyanja emyaka miyitirivu. Labitha fi batnihi yali mazeemu ebbanga ddene oba ilakiya musaa naye yasangibwa nga likodi ye esoma nti nali mutendereza Allah. Bamalayika bagenda omusabira ku dduwa nga balaba ne gwe basabira bitambula. Kibola nga ffe okujja okusabira obanza okunsabira munsabira nga nange nabye nali nsindika inkana muhsina fazidin ihsanahu wabanga abadde mulongoosa aye Allah mwongere obulungi bwe inkana musiya wabanga abadde atayonoona fatajawaza anhu aye Allah tumukwasiza gomanyi amakulu byobadde okola kubasindikiriza sigandi hajiba ensi n'ensi yamusaalidde ekusaalira nga nawe obadde weegira ki nawe obaddeyo ne ibaada z'okola weeyambako. Aseeko obubaka bwe obusembayo eri abatulaba? Obubaka obusembayo abasiraamu tubakubiriza okubeera abagumiikiriza okwongera ennyo okukola daawa kubanga ekigambo daawa kiri mu kitakko. Buli muntu waali yeekoleko okubakuutira mwene embeera gye tulimu covid wona atambula biki byonna okubeera abamalirivu ku buli kyonna. Bino tuyizeemu okufa kuli kumpi. Omuntu gwe batusuubira ate yafa. Embeera etutuddeko bwetyo nga bw'ogiraba. Ate Allah mwayagalira mwene embeera tukole nnyo wadde embeera nzibu tetulina ssente ye ate Allah mwayagalira ebigezo mwena bikola ki mwebijjira. Tetugenda kuyingira jjana nga tetugezeseddwa. Afahsibtum an tadkhula aljanna mukakasa mugenda kuyingira jjana majestically Allah abawadde jjana muyingire. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga temufunyeko bibaafuna abakulembera masatuhumul ba'sa waddarra wazulzilu hatta yaqula rasulu alladhina amanu mahum. Bagezesebwa naffe tulina kugezesebwa. Kati buli omu waali mu kigezo kye eky'obwavu kigezo kati duhiya yina etuusi tulina okusala ye
tojaganira wallahi ya Mungu nze Allah ndaba nedda mu buno obwavu olina okutetenkanyiza ndaku tezikyawera 10 tezikyawera 10 tuyingira mu mwezi gwa Dhul Hajj whereby kiki kiri mu maaso n'olwekyo mutugezesa ayina emaali y'obusiraamu byowagezesebwa nayo nga Allah kuyisiza gw'obutayingirako jjana kubeera nga ebintu by'obusiraamu gwo bituddemu wabirye ejjana ogirye ejjana ekulemera awo ekigezo oyo naagezesebwa na maali y'abamulekwa muganda oyo yafa naleka amaduuka naleka kino naleka kino n'abituulamu n'abirya ejjana nagireka awo oyo naagezesebwa nga yo wakufu yazikutte bw'ati n'azikama n'aleka nga talina kyakulagawo ng'alidde yekusizza yera abantu ayi nasigala nga bw'abadde Allah wabuyinza bajjama singa waliwo alya naga nti naalidde engeri gy'aliddemu ayawukanira ku baana abatalyangako fi butunihim naara naye olwokubanga kyalya kiri haramu ne ssente za haramu wallahi asigala nga bw'ali tagejja tanyirira stress naye ate nga ewa Allah bizibu ojja kusasulira nusu ku nusu adhambu la yansa adhambu la yansa ezambi teryerabirwa waddayyaanu la yamuutu ebbanja nga emaali ya busiraamu la yamuutu tefa imalu mashiitun abatudde mu nsonga z'obusiraamu mukole bye mwagala okukola kama tudiru tudaani nga emubirya emugenda obitasula kivulaba nga Nabbi yali agamba mukwano gwe Muadh yamugamba ni Muadh namugamba ndi akhi ya Rasulullah namugamba ni Muadh kuutira tusabanga obukulembeze tusemberanga obukulembeze mulimu nadaama mulimu nadaama bizibu galaama kwejjusa ekyokusatu tulaga nti adhabu yawmal qiyama adhabu ku bizibu kwejjusa kubonaabona ate adhabu naga nti okujjako aliba yenkanyankanyiza n'abuuza Nabbi ogenda kwenkanyakanya otya nga ni muwala watudde wano mukozi wa maama wali wano bonna basaba ssente gw'otudde mu kikapu kya ssente omwana mulwadde gw'otudde mu kikapu kya ssente bamugobye school fees n'olwekyo ekisingira ddala ng'okyagala ejja naayo kubidda bbali bwoti tantadhiru dhalika alfirahi kulliha kwawukana nambeera yonna yabukulembeze noddeene ebbali ate babeera abantu nga bakutaddemu obwesige okutegedde bakusindika ku kintu ekinene era abaakulembera ku busiraamu buno n'eddiini eno abaali bakkiriza bamanyanga ebintu bibiri ma huwa al-islam kibayita obusiraamu wa ma huwa liqaa'u rabbi kibategeeza okudda eri Allah falamma adrakuha we bategeeranga ebintu ebibiri ebyo fajtahadu banyiikira tunuulira omukulembeze tunuulira abakulembeze esokisi zayambadde naye nga tomwatudde avunaanibwa ku bakulembera avunaanibwa ku musiraamu yasuze enjala avunaanibwa ku basiraamu abali mu makomera avunaanibwa ku basiraamu abali mu mbeera enzibu kitegedde siraamu abalwadde avunaanibwa ku bamulekwa abatasoma kulembeza te okumanya lwaki tebasoma n'olwekyo sigabuge nti aseka alhamdulillah nikulembeza nedda taata nadaman galaman adhaba yawma alqiyama era kyava mugande Muadh tovanga mu swala ng'oli mu tahiyatu okujjako ng'oyogedde ekigambo kino nogamba Allahumma hasibni hisaban yasira Allah oba akumbala mbale ekibalo nga kyangu lwaki tetugenda kusobola kubalibwa kuli okunene tuvulabanga naffe akigambye Muadh naffe tuteeza okutu agende Muadh nkwagala nnyo kankubeeko kyenkulamira yamugadde ovanga musobola kujonga nti Allahumma hasibni hisaba yasira gwate ggwe nga bagamba Muadh nga Nabbi agenda okufa Muadh yali omu kuba muhajiri kuba answaru abana hafidhatul Qur'an abakwata Qur'ani Nabbi n'akubonamu nti gwe Muadh ogikoze ki talimu abo Allah byasanyusa n'ejjana ogimazeeko ekyokubiri Nabbi yali yogera ku Muadh yagamba nti Muadh yawma alqiyama Allah agenda kumukanyuga mu maaso eri
n'agamba nga bw'okanyuga akasaala oba effumu mu maaso go gye rigwa Maadhi agenda okupaakinga umma yonna ey'obusiraamu egenda kubeera distance ogimanyi yakasaali wakanyuze bwoti gye kagwa eri Maadhi agenda okubeera kumpi nnyo ne Allah ffe nga tuli eno awo distance atusinze eki elimu umma eno teri agenda kuwunya mu Maadhi mu ilimu naye asaba Allah muwala oluwalo lwange namu nga nsaba Allah yukhasibuni hisaba yasira bw'aba oyo asaba bw'ati wama baluna tagenda nkutaya nkumali ya busiraamu tawaayirizangako tayendanga ku muka gundi talina gwe yali ayenzeeko y'omu ku basahaba baki tunuulira Abdullah ibn Zubairi Zubairi ibn Awwam sahaba Zubairi ibn Awwam Nabbi yagamba nti kullu ummatu wali buli umma erina omuyima waayo wali kitegeeza ng'omuyima ng'omusaale wa umma n'agamba nti wali wa umma eno Zubairi ibn Awwam n'agamba nti kullu ummatin buli umma erina wali oba yagamba gundi ba answar nga bw'ogamba nti answar wa umma eno omutaasa wa umma eno yagamba nti ani Zubairi ibn Awwam kyekimusukulumya n'agenda n'abeera ku sahaba omulala n'agamba nti umma eno erina omwesigwa waayo naye omwesigwa ennyo mu umma eno n'agamba nti Talaha mwesigwa wa umma eno n'agamba nti kullu nabiyyi rafiiki buli nabbi alina mukwano gwe naye wa rafiiki mukwano gwange nfa nfe Usman ibn Affan kega buli sahaba yalina daraja bayinanga fadhru enkizo buli omu gy'alina okusinga ku munne tigwe nabbi yakwogerako bwoti togambwako yagamba ku musajja ayitibwa Amr ibn As n'agamba nti aslama an-nas Amr ibn As bamutahama nti eri munaafuusi mu kuteesagana okwali wakati wa Ali ne Muawiya ate yakyusa ebyali mu ndagaano nayogera birala wadde byonna yabikola ne nabbi amwogerako bw'ati fadhulu gye bamuwakanga nti wadde kale we yabikola naye tuyinza mulamulako bubi kuba nabbi yamwogerako ekirungi ne bagamba nabbi yagamba ku Amr ibn As n'agamba nti aslama an-nas abantu bonna bakisiraamuka wa amana Amr ibn As Amr ibn As wakkiriza fadhulu bali bonna basiraamu naye ate one amana yakkiriza ne bagamba nti fadhulu nene nabbi egikuteekako ddala ddene nabbi yayogera ku mulembe gwaffe guno yagamba nti ffe tuli baganda bannabbi yagamba nti antum ashabu muli bakwano bange bali abajja baganda bange era bagenda kuyingira ejjana namugamba nti baganda buki n'abagamba nti bali baganda bange kiki nayogera kuffe ma da'awtu ahada sikowodde muntu yenna kujja eri busiraamu illa kanat lahu kabwa wabula bankaluubirira nagandi okujjako Abubakari naye bali abajze ffe tetugenda mukaluubirira tujja kusiramuka nga busiraamu si tunyweze obusiraamu tukolere nga bwagamba nga byetukola gwe tukkiriza tetumulabanko si wa famire yaffe yagamba nti bagenda kujja baganda bange ku nkomerero Allah agenda kubawa ejjana n'agenda omusajja mubo alikolayo akalimu kamubwe kati nga kalungi Allah agenda muwa ebirungi 50 naye nga ya Rasulullah oba 5 muffe n'agandi la mubali 5 lwaki ffe twakola ekibbeeyi n'ova ku bwenzi nga tebamaze kuba miggo nze nali Pakistani emmotoka baziteekamu ebibaawo abakazi batuula eno abasajja batuula eri ne bakulengera mu kibaawo ng'okebera bwoti abakazi gye bali bakujja mu takisi ng'edduka ne bakanyuga mu highway amuru bil ma'ruf kulagira kola bulungi emusic kugitangamu mu dduuka lyo bajja n'ab'emmundu pa ne bakuba akaduuka kamasasi naye wano bagamba nti mbivuddeko tugamba abasajja nti bannange ffe erimu ewaffe otwala n'omukazi mu bbaasi neva kuno paka mbalala omukazi nga yakulinaanye nga teri dhu mahara musajja amuggaanye nenve ono paka Kampala nga simugambyeko nti ne bagamba tekisoboka
kubanga Nabbi yagambye abantu bagenda kuyingira ejjana nga babasikira ku njegere. Kiki Omwarabu bagamba nti wange baganda nalabirawo nga ndi mu jjana. Ewaffe Buwarabu ng'oba okolera obwensi abakazi twabeegombanga naye wena omusanga wena omusanga naye n'obeera mu bakazi ng'obalimu wakati bwoti n'otenda ng'ate okumwendako osasula nusu bisatu n'obeera mu mbeera nga ya riba n'otayingira mu riba n'obeera mu mbeera erimu ebikemu n'obigumira. Imaani yaffe nayo nnene tusaba Allah atukuumire ku yo kwe kutuyita baganda be sebo ndowooza gunze bwebo byegamu bibadde njagala okubategeezaako. Seeka katusembeyo kino bannabbi abasinga kigambibwa nti Allah yabatumanga mu baana ba Isirayiri ate Nabbi Yunus yatumwa mu Bayiraaka. Abamu baali Bawarabu abamu baali babika birala naye nga abamu baali ba Isirayiri. Yunus yali mu Iraaka era mu kibuga ekiyitibwa Nainuwa. Ng'ovudde Nosoro bayita Muslim eyo kabuga gye kali kumpi ne Najafu bakayita Nainuwa. Ng'ovudde kabuga kayitibwa Ainu Tamr akayitibwa Ainu Tamr kavaako Nainuwa yeddako. Yunus gye yatumibwa ku kyalo ekyo. Masha Allah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tubeeyanzizza nnyo ab'ebitiibwa okwekuumira ku Daawa TV Uganda. Naye tubakubiriza mwenna Allah bye yasitula madaala. Allah yagamba minal mu'miniina rijaalun sadaqu. Mubakkiriza mulimu mu bantu mulimu abasajja eŋŋwaŋŋule abakkiriza Allah ate ne bakwata mu byabawadde ne bawaayo. Ab'ebitiibwa TV Daawa TV Uganda ekyalina ebintu bingi bye yeetaaga okubeera nti etambula. Ekisookera ddala twetaaga amataala agasobola okukuba ekitangaala nga seeko omulaba bulungi. Twetaaga kamera, twetaaga kompyuta, twetaaga studio. Ate nga Allah abakkiriza abasiraamu Allah yabazika ku nsimbi masha Allah. Seeko kimanyi nti abagagga basinga okuba nti bagagga basiraamu. Sanga haji ng'alina sente masha Allah naye tubagamba nti teeka sente bw'olaba ng'ogula ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba hadithul qudusi nti almaalu maali. Emaali gye mulina maali yange. Wal jannatu jannati daari nejjana nyumba yange. Nyumba yange. Fashtaru mugule ne sente zange ate nga mugulamu nyumba yange. Mugula ejjana ya Allah nga mukozesa sente ze. Sente za Allah ate muzigulemu ejjana iye nga ate mugigula ku ye. Bw'otagenda sanga mu supermarket omuwese nti Allah njagala ejjana. Amakulu yali ategeeza nti tukole ebintu nga bino bye tugenda osisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tuqaddimu li anfusikum kyonna kye muba mukulembeza nga kirungi tajiduhu inda Allah mugenda kisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba bwe tubiira ku mpewo bwe tuti akasente kabeere nga kaze ku mobile money. Teekako omutwalo, teekako emitwalo 10, osobola oteekako obukadde bw'ensimbi ne tuba nti tutambula nga tetuzikiza. Ennamba y'essimu kweri eya mobile money beera ng'oteekako ensimbi zo insha Allahu ta'ala. Saba Allah abeere nga abawaamu ekisinga okuba nga kirungi. Twebaza Seeka okuba nti azze n'abeera nti asomesezza. Seeka tugamba nti barakallahu fiika wa jazakallahu khairan. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.